Kegataliiko nfufu munnaffe ne ttiimu kabiriiti weewaawo katugatandike n'Ambyulensi ebadde etwala omulambo gwa COVID-19 eno ekoze akabenje okakananga ne taata abadde agwerekerako munnanga akafiiriddemu. Akabenje kano kaguddewo ekiro ekikesezza olwaleero. Abatuuze b'ebbombo ku 19 ekisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero baguddemu ekikangabwa Ambyulensi okuva minisitule y'ebyobulamu namba UG 6831M ebadde etwala omulambo gw'omuntu eyafudde ekirwadde kya COVID-19 bw'etomereganye ne lukululana etategerekese ennamba n'egwa mu kidiba ky'amazzi. Bamukoonye emabega kale bamukoonye n'atagalira mu kkubo bamukubye eppu nenjiwuliranga nengamba omwana emmotoka egudde twagenza okutuuka bwe tuti nga tulaba ekkubo eryo weeyise naye nga tetugirabako twagenza okuyitawo ne tugamba naye waliwo ali awo atuyambe ne tujja twagenza otuukawo omusajja driver agivuddemu ali wano ng'oli omulala ali waggulu kuli atya amazzi yenna awunze. Akabenje kano kaguddewo wakati w'essaawa 5:06 ogw'ekiro era ng'omusasi waffe watuukidde mu kifo kino nga poliisi erese kasiringi yaayo okunnyululayo emmotoka eno era nga kigitwalidde akabanga okugisikayo. Obwedde enjegere za kasiringi zikutuka nga bwe baleeta endala. Kino kireeseewo akalipagano k'ebidduka mu kitundu kino. Mu kifo akabenje kano we kagudde we waafiira n'abayizi abana abaali bagenda okunona ebigezo byabwe ku ssomero lya Ndejje SS nga bano basooka kwekwata butambi ku masimu gaabwe. Okusinziira ku batuuze akabenje kaguddewo kiro ne batya okujja okudduukirira olwa kafyo. Yabadde wasaawa meka eyawe mukati omuntu ayambe ki kati okuva ku ssaawa 5 nga twakubidde amasimu singa twabadde tuvuga piki nga waliwo tuvuga. Banira bakitadde ku bagoba b'ebidduka okuvuga endiima mu biseera eby'ekiro olw'okuba ku kkubo tekuba mmotoka nnyingi. Ambyulensi eyo zidduka nnyo aye siza mmotoka ezisaana okutambula ku supiidi ey'amaanyi ziwukuka mangu kyege zeetaaga emmotoka ezitambulira wano ezisobola okutambula nga zigumidde ku ttaka naye wano ekkubo lisusse. Wabula y'omugoba w'emmotoka eno ategerekeseko erya Kirumira yasimattuse n'omusawo omulala gwe babadde naye kyokka nga ye taata w'omugenzi ebyembi naye yafiiridde mu kabenje kano ng'omulambo gwe bagunyuludde bunnyuluzi mu mazzi nga gutwaliddwa mu ddwaliro ebbombo. Ye Assistant Commissioner of Police Francis Olugo nga yakulira okunoonyereza ku misango egy'enjawulo abadde ayitawo n'alaba abantu ababadde bakuŋŋaanye bw'atyo n'asalawo okuva ku mmotoka ye n'abalagira okwewa amabanga oba si ekyo bave mu kifo kino buli omu adde ewaabwe. Social distance should be a practice wherever you are. The way you are crowding itself is a cause and cause the spread of the disease. It must be discouraged. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Nebyona akakasizza akabenje kano era nti emmotoka ebadde ya minisitule y'ebyobulamu. Kituufu waliwo emmotoka yaffe Ambyulensi efunye akabenje awo nga kumpi n'ebbombo ebadde etwala bodde nga eva mu famire emu nga tegenda kunona abantu abalala nga abalwadde ba famire emu so nesalamu negenda ne bodde ekomewo n'abalamu abeetaaga kugenda mu ddwaliro wano mu ICU. Oluvannyuma emmotoka omubadde omulambo ogubadde gugenda okuziikibwa ennyuluddwa mu mazzi mwe yagudde n'etwalibwa ku poliisi ebbombo wamu n'omulambo okutwalibwa mu ggwanika ebbombo. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Kitalo nnyo kitalo ddala. Bono abasubuuzi abakolera mu kikuubo kuno kwoteeka ne mu akeedi bakedde kugenda mu kibuga kugulawo bizimbe byabwe kyokka waliwo ekibabuuseeko. Bwe basanze nga bizimbe byabwe byonna biggala watali muntu yenna akkirizibwa kuyingira. Wano olw'omujjuzo omungi poliisi esazeewo okubiyingiramu era bw'etyo ne bafubutula. Olunaku olwo gurupu ezimusibye eragidde ekikubo mu Kampala Kigali olw'omujuzo kiyambeko okukendeeza kw'okusana kw'obulwadde bwa COVID-19 egenze okwirasa y'okumakya nga abasuuza akulira mu kibuga baakye nnyo okugula amaduuka gaabwe n'akeedi ez'enjawulo. Abasuuzi babuuseeko batuse mu kibuga ng'ebizimbe byonna mbigale era bangi balaliddwa nga bakonkomalidde ku miryango egingi n'okugayirira abakuumi baggulawo bajje emali yaabwe.
tusaba tuwe wakadde tujje ebintu yabakolera babeera yombi tuli bammere yayo muganda naye kati ngazi omutembeeyi nfuna emmere ya lunaku olwesikoze olwoma sigenda kulya nabeewange bati bagenda kufuna kyakulya go ge mazima tetuyinza kujemera mateeka gabakama baffe oba kino kirijjo eno kikuubo kyaggaddwa tulina gwe tugulirawo. abakulembeze abatwala ekikubo basize okusabakanyama ku mulyango ekireese omujuzo mwabagala bajja emaali nga buteerere kino kibaviiddeko okusika omugwa era abasuubuzi ne batandika okuboogerera ebisongovu. lwaki bayisa omu ku omu ono omuseera badde tagenda kukola. olw'omujuzo mu kibuga kiwaliriza poliisi okuyiwa abasajja baayo era erabiddwako ekubagana n'abasuubuzi okubafulumya ekibuga. naale bagudde amaduuka gaabwe balagidde okugaggala bonnambiro. embeera bwe tebadde mu kitundu kyewa kiseka nga bamakanika badde bakedde okugula amaduuka gaabwe agasipeya. poliisi ebalagidde okugamuka badde eka. kituuta akabanga olw'okuba nti poliisi obidda gye bagoba ate gye badda ekiwaliriza abasirikale okwongera ku bungi bwabwe bafulume ekibuga. abasuubuzi b'amaduuka bategeeza nti balina okukola kwa pulezidenti yagadde ekikubo kyokka ne basaba abakulembeze abalidde obuvunaanyizibwa bave babalungamye. arcade closed bo bagambye nti ekikubo closed kati abantu bali desperate badde bazze kugulawo amaduuka gaabwe bagenza okutuuka eno nga n'ebibuga byonna geeti z'ebizimbe zonna nzigale. bakyakola insecurity egenda kulinnya obubbi bugenda kulinnya olw'okwewala ebintu bino tusaba ebifo ebikolerwamu abaana betubadde tuwa emirimu tubaleke emirimu gisigale nga gitambula ekirwadde kino tekigenda kuggwawo kati tusaba tukimanyiire. abalala basabye abagezi gende bananyira ebizimbe kuba omugalo ogwasooka bayigirizibwa nnyo kuseneza obupangisa. ku luno yogerako n'abagagga obabuulire nti renti bamuleke tebamubanja bantu kubanga abantu tebakola ate neruli bakyabanyibwa n'amabanja ga LockDown eyasooka kakati ate mubanga mutaddeko omuggalo omulala renti agenda era ku lwesi lwalusobola kukwata abantu wabula lwakubasomesa tebalina kubeera mukiko naye essaawa zonna bwe tunaalaba nti basigala bakola ebintu bino ebyomuddiringa n'ebyokukuka ne batta kijja tuwaliriza okubanga tubakwata baweega enkasi. iyo mu paaka empya abantu bazze okuvugira mu pikipiki z'empaka n'okusambirawo omupiira. ali bazze okulinnya takisi bakonkomadde nga tebala ku kidduka kyonna. ku lugendo okulispo ronald kasi ndisani mutyaba kusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. mu buufu bwe bumu poliisi ekedde kusuula biddo ku nguudo ez'enjawulo okusobola okunnyikiza ebiragiro bya Pulezidenti Museveni bye yataddewo okutangira okusaasaana kwa COVID-19. aduumira poliisi y'ebidduka mu Kampala Norman Musinga ng'ali wamu n'abakulira ekitongole kya Crime Intelligence Christopher Damulira bakedde ku nguudo z'omu Kampala okukakasa nti ebiragiro Pulezidenti Museveni bye yayisizza bisibwa mu nkola. eno basanze abagoba ba bodaboda naddala ku luguudo lwa Jinja Road Nakawa ne Kireka nga basaabaza abantu era balabiddwako nga bawenyuka buweewo. ku Clock Tower wano mu Kampala ababadde tebakkirizibwa kutambula balagiddwa okuddayo era n'emmotoka zaabwe ne zikwatibwa. ababadde ku bigere nga bava ensambya Makindye n'Entebe basanze abasirikale baabalinze dda era bangi ku bano bagaaniddwa okuyingira ekibuga okuggyako abo balina density ez'omulimo eziraga kye bakola. wano poliisi ewaliriziddwa okubagumbulula n'embooko wakati mu bantu okubavuma ebisongovu era betwogeddeko nabo baagala poliisi ebannyonnyole we gye bagenda okujja ekyokulya. Uganda etusobedde kati kituuse
santu jidduka embuddusi alina okuba ne isenso waaka ng'alina kadi y'omulimu ekitegerekeka nti nze nkola mu national housing nkola mu banka. ababoodabooda tubalabyeko nga bavuga abasaabaze kyabulabe nnyo. Poliisi era ekoze ebikwekweto ku nguudo okulinda Ejje, Namasuba, Ntebe Road n'ekikubo ky'e Makindye, Salama Road, Kampala Road ne Jinja Road. Obwedda buli mmotoka ejja bagikebera ng'abasinga obungi balagayo kaadi zaabwe ez'omulimu. Obwedda buli atalina kimukkiriza kuvuga mmotoka bamulagira okuddayo gy'ava, ate abaganda babalagira okupaakinga emmotoka ku poliisi. Tewali bodaboda ebadde esalanga etisa omuntu okuleka ng'olina ebbaluwa y'eddwaliro ya RDC oba poliisi. Waliwo abadde avuga TV 2 ku bodaboda ku luguudo lw'Entebbe wabula nno abasirikale bamukutte ne bamusaba aleete lisiiti oba nannyinizo. Yejjinja batambuza bigere era enguudo ezisinga ezingira ekibuga zibadde nkalu nga tekuli bidduka. Wadde nga bodaboda zakugiddwa okutikka abantu, ezimu zirabiddwako nga zisomba abasaabaze mu kibuga. Amaduuka agasinga gasibye maggale era embeera ebadde ya kimpowooze. Ku lutindo olugatta Jjinja n'Enjeru, abasirikale ba poliisi n'amagye bakedde kukugira abantu kutambula wakati mu kukukkuluma. Bano basabye Pulezidenti okukoma ku balandiroodi bayimirize okuba banjeeza obupangisa ne zibbanka okuyimiriza zirooni mu kiseera kino eky'omuggalo. Muzeeyi yayogedde ku nsonga ya LockDown tubeere waka nga tetukola, naye teyayogedde ku nsonga y'abalandiroodi okubanja abapangisa sente ze baba banjeza amayumba. Eno njeru yona yona esinga ekolera mu tawuni. Siraba lwaki tubatukiriza kugenda kuyiiya mmere y'abaana. Kati batuwadde emmere oba nedda. Ndi mukazi mukulu njagala ddagala sirina ddagala olaba empapula. Ngenda mu ddwaliro naye ntambudde buriigi yonna. Lwenkola lwendya, lwenkola lwenfunako akasente akasobola osasula loogi mwensula. Naye kati yamulese asigale ng'amanja. Kati leero sigenze kola, leero siirye. Era ne munsawo temuli. Ssentebe wa disitulikiti y'Ejjinja Moses Batwala asabye abantu okwekebeza ekirwadde kino kubanga kati okwekebeza kwa bwereere. Twataddeyo abakebeza COVID ku bwereere. Naye neewuunya abantu tebajjumbidde. Abantu tubagamba mugende mwekebeze COVID ku bwereere. Mawulire gataliiko nfuufu tugenda kuumuzamu nga bulijjo nkutegeeza kubiri mu Bukeddewo bwe nnina wankya shillings 10 zokka Bukedde ku Sunday alimu amawulire mangi nnyo nkyagala okusooka okutegeeza ku bazadde bannaffe abali eyo nti bannaffe abayizi abali mu top class P1 P2 P3 waakamwali ategekeddwa abasomesa bakuguddala munnaffe abategeera entegeera y'omwana ku buli mutendera kale biri mu Bukedde ku shillings 10 zokka. Kakati omuzadde waliwo ensonga zizino Sematimba wuuyo Pira oba Peter Sematimba omukulu oyo bw'atera okweyita Pira Sematimba waliwo ensonga zizino Bukedde azireese bulungi nnyo. Sematimba nti engeri gye yaganza yaayawe n'amuzaalamu biibino wano ensonga zisajjuse zigenda mu kooti. Waliwo ensonga za Ssebuggwawo engeri gye yeerandiza okuva ku bwerosi esooka okutuukira ddala ku bwa minisita kati waali Katumba ebyo bikyali biwanvu ebya Sheikh gwe bakutte nti biwanvuye byonna biri mu Bukedde olunaku olw'enkya. Mulimu yiya ssente engeri gy'oyinza okukolamu ensonga ez'enjawulo nga weeyambisa olupapula luno munnaffe n'okyusa ku mbeerayo mu biseera bino eby'omuggalo katukuwummuzeemu. Tukomawo n'amawulire amalala mangi mulimu ne gano. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Sweet Fit Pants tukuletedde Sweet Gold Diaper ekoleddwa mu tekinologiya y'omulembe ddala. Security Link Limited ekitongole ekyakakasibwa gavumenti ya Uganda okutwala abantu okukolera ebweru w'eggwanga. Conversion Feeds Limited be batuuse ekirungo ky'enkoko kya Intraco Feeds ekyettanirwa buli mulunzi wa nkoko. Eyayambibwako Nadizi nga bamuwadde enkoko ate endabyo afunye.